وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد atenderezebwa Allah subhanahu wa ta'ala asazeewo ne buwungeera nga bweri enkola ye n'atuwa omukisa omunene gwe tasuubira nti guyinza okudda gye tuli ne tuwangaala ekiseera kino nga tukyali ku mwaliro guno ogw'ensi nga tussa ekyengero ekyokuwangaala si kya lubeerera kiriko ekiseera ekigere Katonda bw'akulekera kacyansi kano kasekendi kano kakoleremu ebyo ebigasa omwoyo gwo era ebigenda okugasa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Tumusaba Allah sokusaasira n'emirembe bidde eri Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam eyatujjira n'eddiini yaffe eno ey'obusiraamu. Naamira omwoyo gwange n'egyammwe okutya Allah lyekkubo lyokka ery'okwesiima kuno ku dduniya ne ku akhira. فلا صلاح ولا سعادة في الدنيا والآخرة إلا بتقوى الله. teriyo kwesiima na kuwangula mu bulamu buno obw'edduniya obw'ekiseera ekitono n'obulamu buli obuwanvu obwa akhira obw'enkomeredde illa bitaqwa Allah, kujjako kutya Allah subhanahu wa ta'ala. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. الله تجيز من القرآن يجتيبوا تتوالى ميرابو أباكو لنبرا موابو الله بيوي بتابو وملي أبا يدايا نابا نصوارا. Allah n'atugaa nti wa iyyakum an ittaqullah, nammwe kyembalamira kwe kutya Allah subhanahu wa ta'ala nga tumutya Allah mu kyama ne mu lwatu. Allah tegeeza mu Qur'ani ey'ekitiibwa wadharu daahira al-ithmi wa baatinahu, mwewale nnyo amazambi ageeyolese n'amazambi ag'omunda. Teeka nnyo eriiso ejjogi ku mazambi g'okola mu kyama. Teeka nnyo eriiso ejjogi ku mazambi ag'omunda. Abantu abasinga obungi na'tani bid-dawahir, tufaayo ku mazambi gano ag'okungulu ne twerabira amazambi ag'omunda okugeenenya, ate nga go gasinga kukosa mutima, gasinga kukosa mwoyo, ne tugeerabira okugeenenya. Nga mazambi ki? Omuli amazambi ng'okugeya, annifaq, obunnanfuusi, okutemerera, ensaalwa, obutaagaliza, obukukuuzi, effutwa. Amazambi ago agakuli ku mutima gegendereze nnyo, kubanga abantu bangi bafa nga tebageenenyezza. Allah kyava atugee nti wadharu daahira al-ithmi wa baatinahu inna alladhina yaksibuna al-ithma, mazima abo abakola amazambi agago ku mutima, abantu ge batalaba. Omuntu abeerawo ng'atudde naye ng'alina ekintu ku mutima, ayagala kusaanya obulamu bwa muntu. Omuntu atuula n'omuntu naye ng'ekiri ku mutima kirala. Amazambi ago tugegendereze nnyo. Bangi tufa ne tuva mu nsi muno nga tetugeenenyezza.
omuntu ayinza okwenenya obwenzi n'abuta naye amazambi g'omutima gatwale nti kikulu. Allah atukubiriza okubeera nga tugeewala ag'okungulu n'amazambi ag'omunda. Ng'era bw'olina okuteeka nnyo eriisa ejjogi ku mazambi g'okola mu kyama ng'abantu tebakulaba. Tulina enkuyanja y'ensobi ey'amazambi ge tukola ebbali mu kyama ne tulowooza nti Allah tatulaba era ne tutafaayo nnyo ku mbeera eyo. Weeraliikiriranga nnyo amazambi ago g'okola nga weeyawudde nga toli mu bantu, ga kabenje nnyo, gayinza okukuweesa enkomerero enkyamu ate nga nago Allah agenda kugatubala. Tuleme kulowooza nti bino bye tukola kungulu bye tulina okulowoozaako ennyo n'okwenenya, naye waliwo ebyo by'okola mu kyama buli omu abimanyi nga la yattali alayhi ahad illa nafsak ma Allah, nga teriyo mulala yenna asobola kukimanya okuggyako gwe ne Allah. Mazambi ago bannayi tugenenye tutuuke eri Allah nga Allah atusiimye, ng'era Allah bwe yatugamba mu Qur'ani ey'ekitiibwa nti kad aflaha man tazakka, yeesiimye oyo atukuza omwoyo gwe. Omwoyo tugutukuza na kwenenya na kutendereza nnyo Allah subhanahu wa ta'ala. Omusomo gwaffe gwe tutambulirako ennaku zino ashafaa, okuwolereza kwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwagenda okuwolereza abantu ba umma ye ku akhira. Shafaatu Nabbi sallallahu alayhi wasallam yawm al-qiyama. Omulundi ogwayita twannyonnyola emiteeko 8 oba emitendera Nabbi mwagenda okuwolereza abantu ab'enjawulo emitendera. Olwaleero twagala twogere ku asbab nailu shafaa, abagenda okufuna okuwolereza okwo bagenda kubeera nga balina bitendo ki, nsonga ki ezigenda okubawolerezesa babawolereze. Ku duniya kuno kwe tuli abantu banoonya nnyo ababawolereza, era ogenda okulaba oli aga nti nagambye looya wange, looya wa famire yagambye, looya wange omusango ogwo yagututte mu kooti. Ebyo byawano ku duniya, naye ekkooti ya Allah ku akhira teriimu balooya. Ekkooti ya Allah ku akhira teriimu dhulumu, buli azaamaanya. Ye kkooti yokka ejjudde amazima. Naye Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam alina abantu bajja okuwolereza nga bwe twabannyonnyola fi lhalaqaati saabiqa, naye twagala tunnyonnyole ku asbaab nailu shafaa, ensonga ezigenda okuwolezesa abantu. Ekisookera ddala at-tawhid, omuntu okufa nga yafa ng'ayawula Allah, yalina tawhidi ddala. Inna ash-shafaa'a fil aakhira la takunu illa liman maata ala at-tawhid. Okuwolereza kwa akhira tekugenda kubeerawo okuggyako oyo afiiridde ku tawhid. Walam yushriku billahi shay'an, naaba nga tagattise ku Allah na kintu kirala kyonna. Baganda bange kyoba weewala ennyo n'okusaba ennyo Allah bwe butagwa mu shiriki, bwe butagwa mu shiriki. Bantu bangi bagwa mu shiriki olw'ensonga ez'enjawulo. Riziki esudde abantu mu shiriki,
okunyweza ebyenfuna sente azirina naye ayagala zikole ki zinywere zibeerewo genda okulaba omugagga ate ali mu ssabo ayagala kunyweza bya bugagga ekyokusatu kisinga ennyo okusuula abantu mu shiriki maka ku sayidi ey'abakyala ayagala anyweza obufumbo na shiriki ekirala kufuna baana naddala omwana ng'abuze mu maka abasinga basibira mu shiriki ekirala ekisumbuwa ennyo abantu ne kibasuula mu shiriki ye muntu okweramulako nti talina mikisa n'ayagala aginoonye agifune okukakkana ng'agudde mu shiriki abamu bagenda ku bafu abamu ekigambo mukimanyi nti agenda wali empewo z'ekika zikole ki zikufuweko wa asbaabun ukhra n'ensonga endala ezisobola okusuula abantu mu shiriki naye ashafaa ala man maata ala tawhid walam yushriku billahi shay'an alifiira ku tawhid nga tagattise ku Allah n'ekintu ekirala kyonna ng'okusinza oba okusaba ekitali Allah oba okusala ng'osaze nga tosaze ku lwani ku lwa Allah ng'okusalira amajinni okusalira entaana okusalira amasanamu wama ashbaha dhalika n'ebirala ebigwa mu kkubo eryo teriyo asinzibwa mu butuufu okugjako Allah subhanahu wa ta'ala n'obeera nga Allah tomugattiseeko kintu kirala kyonna n'olw'ensonga eyo weewale shiriki era gyeraliikirire okugigwamu nga nabbi Ibrahim bwe yasaba nnyo Allah n'agamba nti rabbi wajnubuni wa baniya an na'buda al asnaam olaba yali nabbi wa Allah gwe yafuula mukwano gwe naye kaana yakhaafu ala nafsihi ali wuku'u fi shiriki yeeraliikiriranga nnyo okugwa mu shiriki n'ezzadde lye era n'asaba Allah amukingirize aleme kugwa mu shiriki naye weeraliikirire ku muzaddewo ku mukyalawo buli omu abeere nga yeeraliikirira yeetangira Allah obutamusuula mu shiriki luusi Allah asobola okukuleetera ekigezo kya bulwadde ne kakkanawo ejjanjabye bodde buganya okuwona abajja okukulaba ne mbeeramu omuntu minal jinnati wannaasi naaga Sulaiman luno olumba olukuluma luganda nejjajjange lwamuluma naye waliwo omusawo yamukola ki yamuvumula alowooza nayagala bingi kasita omutwalira enkoko nga kiwedde oba ntegerekisi ate gwe oyagala kukola ki kuwona essuubi lyonna oyagala owone kakkana ogudde mu shiriki tuvula basabanga nnyo Allah akusembereza abantu abatuufu mu kiseera ky'okugezesebwa Allah buli wakuteebesa abantu abatuufu mu kiseera eky'okugezesebwa weewala okugwa mu shiriki bangi batusuula mu miteeru egy'okubonaabona nagyo egitalina kkomo olw'okuba nga tugezesebwa muntu najja nga shaitan n'akukemesa kakano ogudde mu shiriki bulwadde n'olw'ensonga eyo tawhid kigambo kikulu okukifiirako era bw'olabanga muzaddewo ng'ali mu shiriki mweraliikirireko muteeke mu dduwa mukoleko daawa ogende gyali obeere nga osaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga amutaasa Allah ategeeza mu Qur'an ey'ekitiibwa ma kaana linnabi walladhina amanu an yastaghfiru lilmushrikin tekiri ku nabbi era tekibangawo
والذين آمنوا نابا بكرزا أن يستغفروا للمشركين okwegayirira Allah asonyiwe abashiriku kitegeeza nabbi tagenda kuwolereza muntu afudde nga talina ki talina tawhid omuntu afudde yenna nga talina tawhid fahuwa mushrik abagattise ku Allah n'ekintu ekirala nga Allah batugee nti ma kana linnabi walladhina amanu an yastaghfiru lilmushrikin tekigwanira eri nabbi era tekigwana tekijja kubaawo ne kubakkiriza si kyabwe an yastaghfiru lilmushrikin okwegayirira Allah asonyiwe abaki abashiriku Allah yatuuka n'okugamba walau kanu uli kurba newankubadde abantu abo baluki baluganda togenda bawulereza era tobasabira kasita bafiira kuki walau kanu uli kurba newankubadde nga bakulusegere Nabbi sallallahu alaihi wasallam tagenda kuwolereza taata we ayitibwani Abu Talib yali taata we ammuhu taata we muto yamutaasa ku basajja abaali baagala okumutta n'ataasa obusiraamu n'ateekawo omugongo gwe ku bintu bingi eri ddaawe eno y'obusiraamu naye maata mushirikan yafa si muki era nabbi tagenda kukola ki tagenda muwolereza ku lunaku olwaki olwakhira Allah yatuuka n'ogamba fama tanfa'uhum shafaa'atu ash-shafi'in okuwolereza kwabo abagenda obbawuleza tekuli bagasa baani abo abaafa ne bafa nga tebafiiridde ku tawhid taata wo bw'afiiranga ku bushiriku abantu nno tebaawula bintu bino nti bagenda ne bagamba nti omuntu afiiridde ku shiriki ye n'amanya nti boogera ku muntu yekka agenda mu masabo oba ntegerekisi hatta n'afudde nga si muki omuntu afudde nga si musiraamu naye abeera mushiriku lwaki abeera mushiriku ani amanyi ansa asinza ebitali ani azaaza Allah asinza ebitali Allah asaba ebifaananyi ntegerekisi kati oredde oyo naye tumuyingizaamu bw'otagamba nti mushiriku yayingira yekka muki musabu kastafa ala alkufur afiiridde ku buki ku bukafiiri tuli fenna oyo naye ayingira mu abo abatagenda kubeera nga bawolerezebwa Allah ku lunaku olwakhira agenda kubuuza abantu abali babayingidde mu muliro ma salakakum fi sakar kiki ekibayingisizza ne mwesogga omuliro guno oguyitibwani sakar bagenda kuddamu batya qalu lam nakun min almusallin tetwasaalanga tuli fenna wa kunna nakhudu maa alkhaidin twalingamu abo aboogera kino ne kini wa kunna nukadhibu biyawmi ddin hatta ataana alyaqin twalimbisanga n'akhira paka okufa twakutuukako naye Allah agamba fama tanfa'ahum shafaa'atu shafi'in okuwolereza kwabo abagenda bawolereza tekuli bagasa olw'ensonga eyo baganda bange abasiraamu kullu man maata ala tawhid buli yenna afiira ku tawhid sayanaalu shafaa'atu nabi sallallahu alaihi wasallam agenda kufuna okuwolereza kwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta ne baali basoose mu muliro kubanga nabbi miteeko gye twalaba agenda kuwolereza abantu abali babayingidde omuliro ay yadkhulu aljanna bamale bayingire ki ejjana naye baafa bafiiridde ku ki ku tawhid ntegerekisi hatta olaba agenda kuwolereza abalibeera mu jjana ate abalibeera mu jjana agenda bawuliriza babeeki fi rafi darajatihim Allah bongera amaki amadaala ejjana ekole ki erinnye ranka ez'ejjana balinnye ku madaala
agejjana kubanga ejjana laha darajati erina amaki amadaala ate omuliro laha darakati gulina biki biwonko ejjana olinnya buki ate omuliro okka wansi era abagenda okubeera ku ntobo mu muliro be baki abannanfuusi tuli fenna inna allaha jamiu lkafirina walmunafiqina fi jahannama jamia tuli fenna abo bagenda kubeera mu muliro kubanga ebitendo byabwe ku duniya ne ku akhira byenkanankana abakaafu n'abaki n'abannanfuusi kyava allah agamba nti inna allaha jamiu lmunafiqin walkafirina fi jahannama jamia bonna agenda bateeka mu muliro jahannam tuli fenna inna almunafiqina fi dalki lasfal min annaari darki bagenda kubeera eri ku ntobo wansi mu biwonkowonko ebya jahannam tusabe nnyo allah atukingirize obunnanfuusi hadisi endala eraga nti omuntu afiira ku tawhid nabbi sallallahu alaihi wasallam agenda muwuliriza hadisi ya anas bin malik anas bin malik mu hadisi manya hadisi ya abi huraira yabuuza nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam namugamba nti man as'adu nnasi bishafaatika yauma alqiyama bantu ki abagenda okwesiima n'okwolerezaako ku lunaku olwakhira nabbi yagamba nti as'adu nnasi bishafaati yauma alqiyama man qaala la ilaha illa allah khalisan min qalbihi ye muntu afa ng'akakasa nti la ilaha illa allah tewali kisinzibwa mu butuufu okujjako ani okujjako allah subhanahu wa ta'ala khalisan min qalbihi nga ddala ekigambo ekyo khalisan min qalbihi akitegeeza kubanga abantu bakyogera naye tebakikola ki tebakitegeeza muntu akyogera naye takitegeeza naye kitegeeza ki okwesamba byonna ebikontana mu kusinza ani naam n'olw'ensonga eyo nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam mu hadisi enda yagamba nti likulli nabiyin da'wa buli nabbi allah yamuwa edduwa gy'asaba mustajaba allah yagikola ki fataajjala kullu nabiyyi da'watahu buli nabbi okusaba kwe n'akwanguyiriza kuno ku nsi naye nabbi yagamba nti wa inni ikhtaba'tu da'wati shafaa'ati yawma alqiyama shafaa'ati li ummati yawma alqiyama fahiya naila insha allah man mata min ummati la yushriku billahi shay'an okuwolereza okwo kwe nasaba allah kunterekere mbeere nako ku akhira fahiya naila kwa kufunika buli yenna mu umma yange man mata la yushriku billahi shay'an nga yali tagattika ku allah n'akantu akaki akalala konna baganda bange abasiraamu ekigambo ky'okufiira ku tawhidi kye kinene mu byonna hatta ne bw'ofa nga tolina ssente ne bw'ofa nga gw'osembayo obwavu naye ng'ofiiridde ku tawhidi kikumalira omuntu okuwangaala mu dduniya muno ng'alina essente nga ye kabaka mu bakabaka nga yakulira ne bakabaka naye nga gw'ofudde olina tawhidi gw'omusinga tegerekisi abantu bangi bagenda mu shiriki lwakunoonya ki sente bazinywezi bazifune abamu beeyambisa amajinni babatwala eyo simanyi mu nnyanja bakka bafune ebyobuki ebyobugagga abamu ne beerabira nti ne kino kiyingira mu miteeko gya shiriki omuntu agenda n'amenyeko okugulu ne bamutwala eri omusawo ali Masaka oba Bulemeezi n'amutunulako bw'ati naga addeyo nja mumukolako n'amenya embuzi okugulu oba enkoko naga addeyo naye nyambe ekintu eki ku ssaawa 10 tobaako tosagasagana tuula waki yakwata mbuzi eno gye yamenya oba enkoko gyakola ki gyayunga gwe n'okuba enduulu wano naye nga
mulowooza bakozesa ki shayatini majini naye ekyabantu tebakimanyi nti kigwa mu miteeko gyaki kishiriki yuli alabanga awonye omusajja yayunga mbuzi ayunga nkoko talina kyakola ekisookera ddala enkoko gyamenya emukoze eki gwokumenyekako kubonyebonye enkoko etamanyi na lwaki omenyesa yakwata enkoko pa agimenya okugulu yatandika ogiyunga waliwo ebintu garibu ebikola ki ebyewuunyisa mu bantu nga bwosanga era abantu abamu naddira enkoko nagisalako omumwa nayingiza akaso mu sigiri nekagira bwe kati nagisalako omumwa naga nti ebba amagi ninga amagi gerya gaayo sigaayo nira bwe omuntu wagisalako omumwa naga eri amagi agaayo naye amagi oba kubanga gwogabiika naye gakola ki wali gikoze eki wotuukidde gibonereza ku kyayo kyeyebiikidde hakki yaayo kwerya noga nti noleeta akaso nogisalako omumwa noga ebba amagi agaayo olugaba kubanga gago gabiika naye gakwatako walikoze eki kitegeeza ekibonezo kyalikoze eki kyalisusse kati waliwo ebintu garibu sigambye nti ekyo kiyingira mu shiriki naye mbalaga ebintu ebyewuunyisa mu bantu oli namenya enkoko nti ayungirako muki muntu namenya embuzi nti ayungirako muntu enyunga ya kishiriku y'abantu abakozesa amajini ntegerekisi n'olw'ensonga eyo ensonga ey'okubiri tumaze ogiraba nti kullu man mata ala tawhid buli enaafiira ku tawhid agenda kufuna okukolereza kwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ensonga ey'okubiri qira'atul Qur'an, okusoma Qur'an. Kasinaba kugenda nnyo wala kya buswavu omusiraamu w'omulembe guno okuwangala nga tamanyi kusoma Qur'an. Kya buswavu ddala era kya bugayaavu obw'ekika ekyawaggulu. Oyinza okuba toli hafizu, ekyo kireke kale, naye okubanga Qur'an omanyi ogikola ki, ogisoma we babikkula ng'osoma. Olwo omuntu gwe babikkulira ne Qur'an nagaawo si wange, ddala lya kika kyeti, mbikkulira awange, ogenda omubikkulirawo wewali wala asiri, ate bw'obikkula awalala takola ki, tamanyiyo. Ne tutuuka ne ku ddaala eryerobozaamu essuula nti ezo zaffe, zino si zaffe. Musiraamu w'omulembe guno yalibadde nga buli muntu amanyi okutunula mu Qur'an. Naye mu nsonga ezigenda okuwoleresa abantu mulimu qira'atul Qur'an. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti iqra al-Qur'an, iqra'u al-Qur'ana, musome Qur'an. Nabbi yalinga atulagira ekiragiro, so kiragiro ekirimu tukubiriza n'okutwagazisa n'okulaga akabenje akanene akalimu oyo atakikoze. Iqra'u al-Qur'an, musome eki. Naye nabbi yagamba fa innahu ya'ti yawma al-qiyama, Qur'an ejja kujja ku lunaku olwakhira shafi'an li ashabihi, ng'ewolereza abo bannyiniyo muki, mu kugisoma. Bannyiniyo mu kugisoma, beera mu bantu abasoma Qur'an buli kanaku. Ekyo kyeteekemu, buli kanaku kifuule rutini n'okusoma Qur'an. Hatta law qara'ta safhatan wahida, ne bw'osoma peegi eki kale ekitone nnyo, hatta law qara'ta 5 ayati,
ne bw'osoma ayat yawmiya nga wakifuula ki teeka. Teriyo budde mu budde bw'olina bugenda kujja nti buno bwakusoma ki Qur'ani. Obwo obudde bw'olina bwennyini bw'oba ofikisingamu okusoma ki Qur'ani. Ne Nabbi sallallahu alayhi wasallam okutuuka nti ikra'u al-Qur'ana, musome Qur'ani, fa innahu ya'ti yawma al-qiyama, yakujja shafi'an li ashabihi, ngewolereza abo abagikola ki abagisoma. Qur'ani ekuwolereze genti oyo yansoma tuli fena mana'atuhu min an-nawm, namugaananga okwebaka. Ate omuntu alabikira nnyo omusomi wa Qur'ani abantu webogerera, abantu webebakira nga yali mu Qur'ani. Olaba abantu nga bali mu mboozi, bali mu mbeekuulooza, bano bagenze kapiira nga gwoli muki omusomi wa Qur'ani alabikira nnyo mu mbeera eyo, abantu webogerera nga yali mu Qur'ani. Oba kitegerekisi abantu babeera nga beebase yazuukusa akola ki? Mulimu abantu omuteeko gw'abantu abeewunyisa, n'azuuka ku 9 ng'asoma maki mawulire, asoma novu. Buli n'azuukuka n'asoma novu. Naye Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagaa nti ikra al-Qur'an fa innahu ya'ti yawma al-qiyama shafi'an li ashabihi. Qur'ani yagenda kujja ku lunaku olwakhira shafi'an li ashabihi, ng'ewulereza abo abagisoma. Fahal anta minhum, ekibuuzo, olimu abo abagisoma oba olimu abo abagijjumbira mu Ramadhaani mukka? Allah akuwadde ekyengera Qur'ani omanyi ogisoma, naye togiwadde buki budde. Qur'ani giwa obudde, Qur'ani giwa obudde ogisome, ogitunulemu, kisome ku makya, kisome akawungeezi, kisome ekiro. Bantu bebabikira nga guli mu Qur'ani, bantu babeera mu mboozi zaabwe zino ez'edduniya, wa anta fil mushaf osoma ki Qur'ani. Fuuka mukwano gwa Qur'ani, fuuka mukwano gwa Qur'ani. Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam hadisi yatulaga obulungi obuli mu kusoma Qur'ani n'okugiyiga oba ogiyigiriza abantu abalala. Natugaa nti khairukum, abasinga obulungi, man ta'allama al-Qur'an, yayigiriza ki yagiyiga kukola ki kugisoma, wa 'allamahu, ate n'agiyigiriza abaki abalala. Beera mu miteeko egyo ebiri, ogimanyi ogisoma ate ogiyigiriza abaki abalala. Ogiyigiriza otya abalala? Oyinza okuba toli mwalimu wa Qur'ani, naye ng'olina omuntu gw'olabirira asoma Qur'ani, gw'omuweerera, gwewafuuka ensonga. Wallahi kya muwendo nnyo omuntu okubeera mu nsi muno n'aga nti gundi eyanjigiriza okusoma al-Fatiha, gundi eyanjigiriza okusoma Qur'ani, eyongule kyabbeeyi. Ogaa nti gundi eyanjigiriza okusoma, nali simanyi kusoma al-Fatiha, gundi nanjigiriza ogisoma. Tegerekisi naye essuula mu Qur'ani ziri 14. Kweza essuula 14, ssuula ki gye wali oyigirizaako omuddu nga yali tamanyi kugisoma n'agisoma? Hatta n'abaana baffe awaka ne batulema okutandikirako empeera ezo nga gw'omutandisiza okusoma Qur'ani. Ne bw'oba toli mu kugunya okugenda eno wala, nizo essuula ezikola ki ezisooka ezo ezitandika hatta al-Fatiha, kubanga ne al-Fatiha Qur'ani, oba mubamanyi ng'etali Qur'ani. Era osanga abantu wano mu Ramadhaani nomugalo tosoma Qur'ani, aga Sheikh Allah yangezesa, simanyi kusoma ki, naye nga al-Fatiha amanyi ogikola ki. Lwaki toddingana eyo kale bw'oba okyali ku mutendera ogwo? Kubanga eyo Qur'ani yennyini ewedde miki, naye abantu balabanga etali ki Qur'ani. Hatta al-Fatiha kisome.
ogiddingani yongereko essula endala ogende ng'olinnya. Omuntu yalibadde buli kiseera nga olunaku alina hizibu gy'asoma, ekigero kyakola ki naga nsoma juzu, nsoma safha peegi ezi10, peegi ezi5, oba ntegerekisi malako essuula buli kanaku ng'olina hizibu. Beerako ne hizibu gy'osoma naye ng'osoma Kulaani. N'ebyo bye tulina n'okwata buruda naye tumanyi kusoma Kulaani. Muntu n'amanya engeri gye basomamu barizanji, ebigambo ebyo ebizita ebikaluba n'olaba nga bisoma biyimba. Walamma tamma min simanyi minisi hawlihi simanyi ala marwiya sallallahu alayhi. Gebyo abantu babimanyi, gamanyi obisi naye nga Kulaani tamanyi kugisoma. Muleetera Kulaani nga tamanyi. Tegerekisi banayo kusoma ki? Kusoma Qur'ani tukitwale nga kiki kikulu mu bulamu bwaffe. Ntegerekisi n'ensonga ezo ebbiri zenjagadde olwaleero tubeere nga tukomako mu ebiseera ebisigadde byakubuuza, tulabike nti tujja kunnyonnyola ensonga endala omuli okusiiba, omuli okusoma eddwa nga bamaze okwaziina, hatta eddwa nga bamaze okukola ki? Okwaziina. Nabbi yakakasa nti omuntu bw'agisoma naddiŋŋana agenda kufuna okukola ki? Kuwolereza kwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naye bameka abawulira adhaani kaannahum lam yasma'u shay'an, ne babanga abatalina kye bawulidde naye nga bali awo. Kale tujja kwogera ensonga ezo inshallah omulundi ogujja, tubeere nga tuzirambulula bulungi nnyo, tubeere nga tuzitegeera. Naye esookera ddala man maata ala tawhid, muntu afiira ku ki? Ku tawhid. Muntu okufa nga ayawula Allah naaba nga tamugattiseeko kintu kirala, kyo kitulaga akabenje akanene ak'okufiira ku ki? Ku shiriki. Ate nekiraga enkizo ennene ey'omuntu okufiira ku ki? Ku tawhid. Bannange tawhidi tumukuume era tusabe nnyo Allah atuttire ku tawhid. Ensonga ey'okubiri mu ebyo ebigendo tuwolereza oba ensonga eziriwozesa abantu kusoma ki? Qur'ani. Beera mu basomi ba Qur'ani, beera mu mikwano gya Qur'ani, beera mu baagala Qur'ani. Waliwo hadiisi emu nungi nnyo etuzzaamu essuubi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti man qara'a al-Qur'an wa huwa mahirun bihi, omuntu asoma Qur'ani nga mahirun bihi, alina obukugu mu yo, akulu agimanyi ogisoma, yakifu inda hududihi, ayimirira aweetaagisa okuyimirira, muduudi azimanyi, amateeka agamanyi. Tegerekisi akuba abantu b'ennaku zino ffe tuwoomerwa buwoomerwa maki? Maloboozi. Naye omuntu okuyimirira wayimirirwa, amateeka agamanyi, hatta amakulu agamanyi. Naye Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam ma'a safaratin kiramin barara, agenda kubeera wamu ne bamalayika ab'ebiki? Ab'ebitiibwa. Omuntu okusoma Qur'ani ng'agirinamu obukugu agenda kubeera ne bamalayika ab'ebitiibwa. Gw'okugamba obugende nti kale oyimiridde wali ne Jibril oba ne Ridwan omukuumi waki? Wejjana, nga gw'olina bwe baba nga be bamalayika Nabbi be yali ategeeza ab'ebitiibwa. Kale bano bokka abasitudde arushi ya Allah nga gw'oli nabo. Tegerekisi ye Nabbi yagamba nti ogenda kubeera nabo bamalayika ab'ebitiibwa. Sigambi nti abo Nabbi be yali ategeeza bennyogedde, naye ngeza bugeza nti bwe baba nga be bo Nabbi be yali ategeeza, hatta okuba ne Jibril ne Mikail ne Israfil ne Ridwan, tuli fenna bana basitudde arushi ya Allah nga gw'oli nabo wali, kyuka kya bbeeyi, kikuteekamu amaanyi okufuna obudde obuwa Qur'ani ebiseera. Naye Nabbi yagamba nti waman qara'a al-Qur'an, atagisoma wa huwa yatata'a bihi, bimaana yajidu al-mashaqqa, akaluubirizibwa mu gikola ki? Gisoma ogenda okula bambi ayagala naye
akaluubirizibwa awejja essaani yekigambo n'amala n'akyatula sayakulu alladhina kafaru ntegerekisi nabi yagamba nti falahu ajran alina empeera mmeka bbiri mpeera ziti ebbiri sintu 1-2 alina empeera za mirundi emeka ajirul mashaqqa mpeera esookera ddala ajirul mashaqqa obukaluubirivu obwo bwayitamu ntegerekisi mutendera ogwokubiri ajiru tilawa mpeera yokukola ki yokusoma kubanga kullu harufu buli harufu emu gyosoma bwoti Allah akubisamu bemeka 10 harufu emu bweti nera bwoyo akaluubirizi bolooza abasomye harufu emu afuna ki neno olaba omuntu amanyi okusoma Kurani nga tafaayo naga oyo musajja yakwata Kurani nga tafaayo si byaliko ali mu mipiira ali kuki kale okusoma Kurani kintu kiki kikulu nnyo 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 n'olwensonga eyo baganda bange abasiraamu maliriza ebigambo byange n'ebigambo bino bisatu ekigambo ekisookera ddala tufeeyo nnyo ku baana baffe abali mu holide tubakumeekume baleme kubeera aido mubayambeko okubategeka nga mubatwala awo awali awasobozesebwa okubongera ku ddiini yaabwe okusoma teriyo kya muwendo nga kuyigiriza mwana w'eddiini tegeka omwana ng'omutegekera mu ddiini anaategeka omwana nga amutegekera mu ddiini tagenda kusalwa tegeka omwana mutwale webasomesera ki eddiini agiige ayige okusoma Kurani ayige okusaala abaana abaffe abamu tebali mu masomero ga busiraamu bawamantuka eyo masomero simanyi sentiani waliwo n'amasomero agamu agatulyaza amaanyiza nga abasiraamu oli n'alitandikawo n'agaali abuki lya busiraamu baana bali 10 naye nga waliwo omuwalimu ogwo aye nga n'omuwalimu aliwo tategerekeka bano ab'amaduwa ajja lwa 6 n'agatta abaana 5 n'abayimbisa n'akola ki mutwala abaana mu masomero amatuufu awali bamaseeka bw'otwala omwana wo ku ssomero babuuze b'owadde omwana tayimutebe eruwa eddiini esomebwa etya njagala ndabe ku tayimutebo obudde bumwawe eddiini abantu abamu babalimba nga babaagala kubajjako ssente naye nga tebasomesa baana baleeta omuwalimu olw'omukaaga n'akuŋŋaanya amanyi n'atakola ki n'atamanyi bonna n'abagatta wamu n'abayimbisa twala albadiru alaina n'agenda abaana mubafeeko abaana mubakole ki mubafeeko mubakumeekume tulina wali entegeka ewaffe ku ssomero tusomesa abaana eddiini hatta ne wano entegeka weeri emizikiti gyonna eri mu masanda everywhere buli olaba masigiri twala abaana basome mwana w'omufeeko kalali Mungu yagenda n'atugezesa ku mulembe guno abakyala be mulina Katonda bw'aba yakuwa omukyala munnaddiini weebaze Allah banga omukyala bw'aba tafaayo zuukuka weefeeko abaana babo weefeeko naye bw'oba ofunye omukyala asobola okufaayo ku zadde lyo n'olaba nga anyiikira ate yakubiriza tutwala abaana mu ddiini baana tubafunire sheekha abasomese mwana wange njagala akwate Kurani oyo manyi omukyala olina zaabu naye nagamba omwana abulamu mathematics luzungu gurama abulamu seeka tufune omusomesa profeso mulungi ate ebyeddiini byalayisi mu ssente ate abantu baagala zikola ki kuzisasula dinasomesangako wano ku muzikiti wano naye nga abazadde batulyaza amaanyi disomesangako wano ku muzikiti nga tukyasoma edda naye nga abazadde baako era mbalaba muli wano
muli comfortable n'abaana bammwe twabasomesa naye mwatulyaza amaanya ninsaba Allah bye twabateekamu Allah bitusasulemu ekirungi ninga abazadde tebawa seka senta mwalo yes ayinza okuba omujulizi n'abazadde tebatuwa sente Sheikh nja kulaba Allah akusasule ekirungi Sheikh mukozi omulimu naye bwabeera wa luzungu sanga n'abazadde abamu abaleetera abaana bakooki aba music ayambuka eyo mukalina aze kutendeka mwana kukola ki kuzina amusasula emitwalo 7 naye gwe omuwalimu mugei nti mwana agenda musomesa ajja kumpa ya 5 si kamubadde ki bino bintu byani bya Allah Sheikh mumuli okuweereza n'ebirala ensonga ey'okubiri eddirira esembayo y'ensonga ya dalasa ya Umma House tujetabemu ejja kubeera Busega walinga ennaku z'omwezi 3 omwezi guno gwe tulimu tugende tusome tukulaakulanye obusiraamu bwaffe ate n'okusoma eddiini yaffe tusobole okulaba nga tugitegeera bulungi n'okukozesa ebiseera ebyo tuleme kubeera nga ate tugwa mu nsobi ezitera okuyitiŋŋana oyo mu kumalako mwaka bano kwokya bipiira ate simanyi Krismasi biki bane twekuumire mizikiti mu mizikiti Allah bw'aba akyasobodde okuyamba ng'okyasobola okuyingira omuzikiti saba nnyo Allah akunywereze mu bifo bino mulimu Katonda baayagazisa ebifo ebirala ng'abaagazisa bifo birala ng'emipiira nga tasobola kuyita ku kibanda ebbaala nga muganda wali awo musiraamu Mustafa Sula Abudu atudde ku ki atudde ku bbaala ali ku ludo ali ku mweso sabanga nnyo Allah kingiriza ebifo ebifaanaganako bwe bityo ensonga yange esembayo byebigambo byenjagala okubategeeza abasiraamu ebikwatagana ku bintu byaffe eby'obusiraamu ffenna bye tulaba ebiyitiŋŋana ffenna tukakasa nti mu butuufu waliwo ensobi ennene ddala hatta n'ababirimu ensobi bagiraba nti ensobi yakolebwa era weeri naye okuvunuka ekizibu kino kye tulimu ffenna abasiraamu si kuvuma si kukakkanya na kuyomba okuvuma si ye solution tetuli organized onavuma onakolima oliago oyo tuviire gasiya ebyo tebigenda kutuyamba mu kiseera kino ebintu byaffe nno biyinza otugendako nga tuzze mu kuvuma na kuyomba wabeerewo technical group ey'abantu abatunuulira ensonga zino abavaayo ne bannyonnyola abasiraamu kiki ekigenda mu maaso what is next naye ono wayimirira ku khutuba n'avuma oli n'agira bw'ati oli n'ayomba oli n'agawa oyo okuvuma essaawa zino tekigenda kutugasa ekisobola okutugasa wano kwe kubeera nga ddala ffenna essaawa zino tuli ekintu eki tugamba ebintu bino tubikoze tutya okubinunula okubeera nga tuli organized naye tetulina na gurupu mwe tuli nti waliwo abatukulembedde abatugayidinga ku nsonga zino tebulaba abasajja beeri ebusoga balina n'ekibiina kyabwe era basobola n'okukola ekiwandiiko ne bakitwala gye bakitwala oba mu gavumenti oba anywhere naye obuuza abaawano nti mmwe ambuleera kimwe muli abaawano mu sentu ambuleera kimwe muli tetulina wabula buli akwata omuzindaalo avuma ono n'akolima ono n'agira oyo atuviire ebyo tebigenda kutuyamba essaawa zino twetaaga okuba nga tulina abantu abatukulembedde mu nsonga eno abavaayo n'eddoboozi abatulaga nti kino kyekiddako badnaye kati ensonga zituuse wano nga ne ttiimu eyo ne bweba ekoze ekiwandiiko esobola okitwala mu gavumenti oba neega nti mufuti twagala kusisinkana ku lwa kino ne kino ne kino ojja onnyonnyola
naye okuvuma tekugenda kugasa. Ekirala ekyokubiri, mutunuulire obwenkanya, mutegeere nti abasajja bano ebbanga lyonna balabe baffe. Tosobola kubala bintu byonna bya bugagga ebyo byonna eby'obusiraamu n'ogaa nti biweza biliyoni 19 ng'otwaliddemu n'ekitebe ky'obuki. Awo okaawoka Old Kampala tewagula biliyoni 19 wokka weewati, naye n'obala properties ezisukka mu 6 n'ogaa nti babikwate bajjemu sente zaabwe biliyoni 19. Awo wokka tewagula biliyoni 19. Awantu watya wamu weewati, naye baagala babitwalire awo mu mbeera efaanagana ku bwetyo. Ekintu kye tasobola kukkiriza n'olunaku n'olutya n'olumu, kubanga ogwo gwe mutima gwaffe, ye umbrella yaffe. Kati n'olw'ensonga eyo ebigambo bino tebyetaaga essaawa zino kuvuma, wabula kunoonya solution. Kunoonya ki? Solution. Gye munadde buli omu n'akwata omuzindalo, buli omu n'alikodinga, ono n'avuma, oli n'agamba oyo musajja oyo yeerere kyali egindi, hatta ne mu secondary yakola ebyo. Kati tebituyamba. Ekintu nga kiriko amateeka kirina enkwata gye bakikwatamu. Kirina enkwata gye bakikola ki? Gye bakikwatamu, gye tulina okugoberera. So si muntu kudda eri n'avuma, olwo n'agira, ono n'agira. Tubeere nga tuli organized mu nsonga zino. Tunaaba tuli organized biidhinillah, wajja kuvaayo abantu abatutegeeza nti kati tuli ku kino kye kiriwo, naye buli omu obusungu bumuttira gy'ali. Tetulina way forward. Kale nze mbakubiriza nti mu kiseera kino weetaagawo tekiniko ki, tiimu ey'abantu abatunuulira ensonga zino, babeere nga lyeriiso lyaffe, abavaayo n'eddoboozi bagambe nti kino kye tutuuseeko, kino kye kiriwo. Naye tujja kuwulira ebintu bingi nga n'abamu balimba. Ntegerekisi. Ekirala, ddiini yaffe tetukubiriza kwekalakaasa. Okwekalakaasa mu busiraamu tekuliyo. Okwekalakaasa mu busiraamu tekukola ki? Tekuliyo. Ekirala, tetuyita we twalikomye. Tetuyita we twalikomye. Togatta kulwanira maali ya busiraamu ng'ate bw'ovuma bw'okonjera. Tubeere tufokasinge ku kintu eki maali y'obusiraamu evuddeyo etya. Oba ntegerekisi. Ebisigadde bino ebirala abantu abamu basukka we bakola ki? We bakoma. Olw'obusungu buyinza okuba nga bungi, butasobola kunenyeza muntu, buli omu bulina ebumulumamu, naye ate weekumeekuma olwanyisa obuki? Obusungu nga nabbi bwe yatugaa nti laisa shadidu bisura, w'amaanyi si yamegga, nama shadidu alladhi yamliku nafsahu inda alghadab. Omuntu ayambalibwa nti alina amaanyi oyo yakontrolinga obusungu bwe mu kiseera ekyokunyiiga. Naye kale ebintu linga ababirekedde omuntu omuyima mu kasozi, yetagako abayambi, abeere n'abantu nga bajja ne bannyonnyola nti ayi ne siteepu eddako, kino kyekiddako, kino kyekiddako. Ntegerekisi. Niye tulinga ebintu ffe tunyiigira eno bbali ne tuvuma, ne tuvuma, ne tuvuma, ne tuvuma. Kirala omuntu asigaza ekitiibwa kye ne bw'aba akoze ki? Ensobi. Buli muntu alina ekitiibwa kye. Ntegerekisi. Kale ebyo ebigambo byange ebyo byenjagadde okubategeeza. Saagala nnyo kwogera bisanyusa buli muntu kuba sibirina, ate simanyi kiri mu mitima gyammwe, naye amagezi ago gempadde matono nnyo. Oli waddembe ogakkiriza oba obutagakola ki? Obutagakkiriza, naawe okuleeta agago ne tugalaba, ne tugagatta, ne tulaba ki kye tuyinza okukola ki? Naye nga ffenna tukakasa nti ensobi weeziri, n'abakirimu bamanyi nti ensobi zikola ki? Weeziri. Naye essaawa zino okuvuma tegenda kubeera solution, wabula tulina okuba ne solution. Tutaasa tutya ebintu byaffe ng'abaki? Ng'abasiraamu, kuba si bya muntu. Kintu ky'omuntu teri asobola kujja eggwanga ne likirwanira, we kiba kiki? Kikyo. Naye ekintu ekya public, eky'abantu bonna, ffenna kiba kitukola ki? Kitukwatako. So tekiriiko nti kino kyab'e Kampala mukadde,
nti bano bennakasero abe Kampala mukadde be banamanya kiri kintu kyaffe kyabasiraamu ffenna ate era si kya mufuti si kinoomu aliwo bubeezi mukuumi wa kaseera era ekiseera kye bwe kirituuka wakola ki wakuvaawo eitha avaawo nga Allah amukoowodde oba okuvaawo nga ssemateeka amukola ki amuzza ebbali oba ntegerekisi naye tuleme kusuubira nti kintu kye kintu kyabasiraamu era naye akimanyi nti si kiki si kikye akimanyi nti kyabasiraamu naye okuvuma essaawa zino tegenda kufuuka solution tulina kunoonya solution tubbuse tutya akatyabaga kano ketukola ki ketulimu tegerekisi kale tunyiikire n'edduwa n'okusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuyambeko atutaase atugirewo ebintu bino byonna ebisobola okulaba nti bitutabula bitwongera era nga tukubiriza abakulembeze baffe bonna abasiraamu abatukulembera okuva waggulu ne wansi okumanya nti ebintu by'obusiraamu biba bya busiraamu birekebwe emikono gy'abaki gy'abasiraamu kubanga ebigambo by'okutunda bye bimu ebitabula abasiraamu bimu bisuula abantu mu fitina beera omuntu akuuma properties ez'obusiraamu oli amiiru wooli kuuma ebintu by'obusiraamu naye kibi nnyo kuwulira nti disitikazi w'egindi amiiru w'egindi mufuti w'egindi nti yatunze ekintu bwekiti ne bwekiti it is too bad tubeere abantu abakuumako obukuumi at least abongera ku ebyo bye tukoze eki bye tusanzeewo tubeere bongerako bwongezi hawu naye tumaze okulaba nti ebyo bituleetera empalana mu bantu ne fitina wakati w'abasiraamu tugezeeko okulaba nga tubyewala tusobole okulaba nti umma yaffe society etebenkera buki etebenkera bulungi kujja nga olwali n'ekibuuzo si ku ebyo byenjogedde kuba ebyo nange nina wenkoma oba oyinza okumbuuza kaakati tukoze eki sirina ansi wabula ansi eyange nze nninza ekintu eki sirina nina kyensobola okwogera ate nina kyensobola okukola naye nkirinze ku lunaku olusembayo ekikolwa n'ekiki n'ekigambo senga wanaabeerawo omuntu yenna ayeŋŋanga nti atwala ebintu by'obusiraamu nyinza okubaako kyenjogera naye essaawa zino nkyawa maki magezi naye sinnayogera titukole bwe tuti naye ngaekyokwogera nakyo nkirina n'ekyokukola nakyo nkirina ate nga kisobola okuvaamu okutaasa embeera yaffe mwetukola ki bwe tuli sijaga nti kisobola okutaasa ebisiraamu ebintu by'obugagga naye okutaasa obuki obusiraamu nyinza okuwa advice tubasaagala gamba nga oli eyagamba nti nze munguzeeko 2 mumpe wiikisi 2 ez'obusobozi sibulina era saagaddeyo nteeke mu kategole eyo okukuba kwekubisa mizimu ntegerekisi sisobola kuba kwekubisa miki yoga nti ane mumpeemu omwezi mbanoonyeza obuwumbi obwo 19 okukuba kwekubisa miki ku saidi yange sikisobola kinene era newe mpulira akyogera nyenya bunyenya muki mutwe nga nti Allahu akbar sente ezo nga si za muntu teziba za muki kuba oba otodde ku mmeka bilioni 19 oba otodde ku mmeka bwoga nti okisobola kitegeeza olinanga 3 otoddeko obuki nga bwobeera n'omutwalo n'ogaakaayo ankuweeko 10 kigambo si kya muki naye inshallah essaawa zino tukyasala maki magezi tulabe bintu bino biva bitya abantu abasiraamu batebenkere emitima naye nga njagala okuba wa assurance nti inshallah teri ajja kutwala bintu bya busiraamu teriyo muntu ajja kutwala bintu bya busiraamu wabula ekyo tekitegeeza buli omu kulanna majjaali nga nti tebijja kutwalibwa n'okomaawo walina okubeerawo steps ezikola ki ezigobererwa okulaba nga bisigala biidhinillah n'okusabira abakulembeze baffe Allah abawe okulaba nti batebenkeza obuki busiraamu bubeere nga bukakkana
basiraamu baleme kuyiwa misaayi, basiraamu baleme kufa, basiraamu baleme kusibibwa nga basibibwa mu bintu ebyo. Kubanga era waliwo abasibiddwa, waliwo abakoze ki, abasibiddwa, abaganda baffe abavudde nakasero. Obulaba abavubuka bo babanko ku njeru, olugira nga bo babakwata babateeka mu kkomera. Haji Kiyimba ye yakuba takbiira mu muzikiti, ye ali bweru, ali out. Naye bali abajja obuzi ne bagaa katusaalire wano ku William, abo bo olwababaka nakati bali mabega wa miki, wa mitayimbwa. Kati muyina okwawula ebintu bino, muyina okubyawula. Ono ye yakuba takbiira n'ayingira, ye ali out, alya buki, butaala, naye bali munda. Era oli Friday nasanga wali baganda baffe banga Sheikh tunoonya wano mpapula tulabe nga tubeeyimirira. Nibaga tugezeeko tulabe. Naye oluvannyuma lw'ejjuma nti abagambye bajja kubazza nga 12. Leero mmeka? Leero 3. Omuntu okubeera mu kkomera ebbanga eryo tukiyita kya muzannyo. Tolowooza nti baliyo bubeezi beebase. Babakuba, babatokyalinga, balina ebibuuzo byebabuuza, tolowooza nti bamutadde awo buteesi. Ekintu ky'okusibira wamu si kya muzannyo, si kya muki, naye bo bali mabega wa mitayimbwa, baagala kubaleeta mu kooti. Naye ono yo lwamugira nga bamugira nti ajje bamuwozese, oyo ye ne bamuta. Kale tulina okumanya ebintu bino nti waliwo ebintu ebijja tutuukako, abamu bitukose, abamu bakusibe, abamu babatte. Kuba kati awo abantu basobola okuttirawo omuntu mu kavuyo ako nga wewakalaba, omuntu akola ki, afa, ne bakulinnya mu bulago either oba olina kukwata nakubba ekintu ne bakutta. Kati tusaba Allah ebyo abitukingirize ng'abasiraamu, tuleme kuyiwa musaayi na bintu ebyo, era emikono gyaffe gireme kuviira ku nsonga eyisa misaayi gy'abaki, gy'abasiraamu. Olabanga ensonga ng'etuusa awo bw'otyo, at least olekanga omusaayi gw'abasiraamu ne gukuumibwa, naye nga tegukoze eki, nga teguyise. Ebigambo byange ebyo. Wa sallallahu wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kibuuzo kimu bibiri, nsoose ne muzeeyi. Naam, ekisooka batata bazadde ba nabbi bafa si basiraamu, era nabbi sallallahu alaihi wasallam yasaba Allah asabire maama we, Allah n'amugaana, wabula n'amukkiriza alambuule entaana ye. Ekyo ne kiraga nti maama we yafa si muki, abakufa nga yafanga musiraamu, Allah teyaliganye nabbi kulambula ntaana ye. Wama kana linnabi walladhina amanu an yastaghfiru lilmushrikina walau kanu uli kurba, newankubadde nga bantu be bakuluki, bakulusegere. Hadisi endala, hadisi omusajja bwe yajja mu maaso ga nabbi sallallahu alaihi wasallam, n'amubuuza, omusajja n'abuuza nabbi nti amubuulire obuddiro bwa kitaawe ali ku ki. Nabbi n'amugamba nti taatawo wa muliro, ali mu muliro. N'amala n'amuyita n'amugamba n'owange wa muki, wa muliro. Omuntu ayinza okubuuza ekibuuzo nti obusiraamu bwali tebunnaba kujja, ate mugamba mutya nti baafa si baki? Waaliwo obuufu bw'eddiini ya nabbi Ibrahimu bwe batakkiriza. Waaliwo obuufu obw'eddiini ya nabbi Ibrahimu, tebaabukola ki? Tebaabukkiriza. Naam, naam. Bakuseereza.
ekyo sikimanyi nti Illuminati ali ku mwanjo nnyo mu kukola amasimu ga smartphone. Ekyo sikimanyi, sikirinaako bukugu era sikiwulirangako. Naye tetukkirizibwa istikhdamul jinn, kukozesa majini mu kutuleetera ssente, mu tukukolera ebintu n'ebirala. Ebyo Allah yali yabiwa Nabbi Sulaiman alayhi salatu wassalam ku mulembe gwe. Tegerekisi naye wano tekirinaako bujulizi nti Illuminati ali ku mwanjo mu kukola amasimu ga smartphone. Sikirinaako ki bujulizi era sikirinaako irimu. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Bakakensa mu technology balitunyonnyola nti Illuminati yavaamu amasimu ga smartphone. Naye on my side I don't know. Ne computer sikimanyi ekyo era sikiwulirangako. Tegerekisi computer zibaddewo ebbanga ddene zigenda zikyuka bukyusi, naye siwulirangako nti Illuminati byebimu ku biyamba. Illuminati kitegeeza ki? Ani akimanyi? Akimanyi n'atali abuuzizza. Naawe oyinza okuba okimanyi kuba tukiwulira. Illuminati kitegeeza ki? Linnya naye majini. Tetukkirizibwa kukozesa majini wadde okugeeyambisa mu kuvumula abantu, ng'abantu amwe balina amajini n'agatuuza ku mwana oba ku mukyala. Oli bw'ajja omujjanjaba ng'akozesa mukyala oyo ali awaka oba omwana, oba abamu bagateeka mu mbuzi, abamu bagateeka mu nkoko. Tegerekisi abo beeyambisa shayatini ze zibawo obubaka. Kitekikkirizibwa. Kitekikola ki? Tekikkirizibwa mu mbeera efaanaganako bwetyo. Tegerekisi naam, kiyinza n'okukusuula mu buki mu buzibu n'otuuka okusinza amajini, kuba gajja tuuka ekiseera gakulagire ogagondere. Kati tetukkirizibwa istikhdamul jinn mu kujjanjaba, mu kutumalira ebyetaago oba okugatuma. Ngeno ndeetere ssente waagundi ge mutera okuwulira amajini gabbye ssente, mukiwulirangako? Mulimu abagakozesa bwe batyo. Tekikkirizibwa ekyo. Naam. Waalaikum salaam. Omuntu senga aleka esswala mutaammidan mu bugenderevu nga tasaalira ddala, oyo yabeera omukafiiri. Ng'alekera ddala esswala tasaala, kulliya tasaala, oyo bwafa oyo gwe bategeeza. Ne wabeerawo omuntu aleka esswala ng'akimanyi nti Allah yagikkiriza, wabula mugayaavu, lumu asaalamu olumu n'atakola ki, oyo si gwe bategeeza. Oyo mwononefu, omukendeevu w'obukkiriza. Era twayogera ku bantu nabbi bagenda okuyingiza omuliro. Manya bagenda okuwolereza, mulimu abalisooka mu muliro amala abakole ki? Kati abamu bagwa mu abo. Yali asaalamu ng'ebiseera bimutakola ki? Tasaala. Naye omuntu atasaalira ddala nga n'esswala agiwakanya, saala ofunamu ki? Oyo la shakka tewali kubuusabuusa fi kufurihi ku bukaafu bwe. Kasita alekera ddala ki? Esswala bilkulliya nga tagisaala. Tegerekisi naye waliwo asaala nga mugayaavu, saalamu olumu najja, sheekhi ndi mugayaavu nsabira naye subuhi kanzije. Najja ku subuhi asaalako ezaawo wakati ogenda okulaba Isha takoze eki? Tasadde. Tegerekisi abo osanga Allah baliyingiza omuliro oba lifanga balina shahada, nebbi osanga n'abawoleza ne bakola ki? Naye ekyo tekikweyibaza ekyobutasaala nti nfudde nina shahada nabbi alimpolereza, kubanga limanisha gwali bakoze eki? Kubanga twayogera shuruutu z'okuwolereza nabbi, alimala kukkiriza ate Allah alimala kukola ki? Kusiima. Tegerekisi twayogera obukwakulizo busatu: kusiima kwa Allah gwali bayagadde, tegerekisi n'okubanga omuntu yafa muki? Musiraamu. Obukwakulizo bwonna twabunyonnyola ku bantu nabbi bagenda okuwolereza. So tuleke kweyibaalira mu kuwolereza kwa nabbi. Ekirala omuntu ogaa nti osoose mu muliro, omanyi ddi lwogenda okuvaamu? Nabbi lwalijja kuwolereza nogaa nti nze kasita sisaala naye nkimanyi esswala gyeri mu busiraamu nkulu nnyo, nabbi alimpolereza. Gwoleke butasaala weesigamire kukola ki? Kukuwolereza. Kaifa hadha? La yumkinu hadha. Busiraamu alina kusaala. fakhalafa min ba'dihim khalf adaa'u ssalah
wattabau shahawat fasawfa yalqawna ghayya bagoberera okwagala kw'emitima gwabwe ne balagajjalira essala fasawfa yalqawna ghayya kyaddaki bajja kuyingira omuliro oguyitibwa ghayya. Ibn Abbas we yali annyonnyola ghayya aga nti waadi fi jahannam lusenyi mu muliro jahannam kyokka omuliro gwonna gwekingiriza olusenyi olwo obutaguyingiramu omuliro gwennyini gwekingiriza olusenyi olwo oba ntegerekisi lusenyi muki naye emiriro gyonna gyekingiriza olusenyi olwo oluyitibwa ghayya. Kati kigambo kizito ekyo tukyeyibaalirako nti essola mmanyi gyeri shahada njirina nabbi alimpolereza obanga tusaala al ahadu alladhi bainana wa bainahum taruku ssala endagaano eri wakati waffe n'omuntu atasaala kuleka ssala enjawulo eri wakati wo n'atali musiraamu kuleka ki atali musiraamu yaleka essola naye al muslim nabbi yagamba mu hadisa ibn umar buniya al islaamu ala khams siraamu bwazimbirwa ku mpaji mmeka shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulallah wa ikamatu ssala kuyimirizaawo essola wa itai zaka wa sawmu ramadan wa hijju lbait empaji mmeka waliwo ayimiriza ennyumba ku mpaji emu lwaki obusiraamu buyimiriza ku mpaji emu yagenda makka olwokuba yagala bakuyite haji ate nga tosaala beera ne shahada yimirizaawo essola omala okuyimirizaawo essola wazaka bw'owazaka siiba oluva mu kusiiba ki zempaji z'obuki z'obusiraamu tegerekisi naam njagala kumaliriza ono ndowooza yasembayo naam kusalako emimwa enkoko naam lwaki azikomolako emimwa nanti gaazo amagi gaazo lwaki ogisalako emimwa aziwadde emmere netagala ziri magi nagisalako mimwa nabbi sallallahu alaihi wasallam yakolimira man wassama albahima muntu yenna agira ekisolo n'akituusaako embeera eyo nga boolaba ab'ente n'agiyisaamu oluwagi nti agiramba nabbi yamukolimira tegerekisi yamukola ki kuddira ente n'ogiwassama ogiteekako for example akabonero ng'ogisazeeko amatu ogiyisizaamu olugundi kati ate buti okwata otya enkoko n'ogisalako emimwa nti ejja kulya amagi agaayo ate lala olina kusala amagezi malala engeri gyezitasobola kwononamu magi so si kugivunaana nti olidde amagi ye ate golidde gwogabiika naye ogalidde salamaki sala magezi malala nekisobola kuwagira nti gisaleko emimwa kisobola kyogera nti nabbi yagamba enkoko gisalako emimwa naam ozo ebibuuzo ebibuuzo biweddeyo katukoma buli omu asale magezi okulaba nti akuuma amagi neki nenkoko naye ogamba nti ozisalako mimwa ali gwe senga obeera awakaawo nga taata waagula emmere bw'ogirya n'akusalako emimwa taata oyo avunaanwa tavunaanwa lwaki avunaanwa gw'osala essebe enkoko ogijjeko emimwa ye obudde obukusazisaako enkoko emimwa nga bugenda ozisalako lwaki tosaze magezi n'olonda amagi n'ozigajjako nga bukyali take your time lyebika nga olironda ntegerekisi naye ate okwata akambe osalemu kwemucu toddayo okulya amagi kale nsaba allah aji kawukaki kawoya gwosembayo tusaale alaikum salam warahmatullah kusoma Qur'an madha bihi ajimanyi naam
tebenkana abasoma mu mutwe n'abo abasoma nga balaba. Omuntu alina kusoma nga alaba n'abikkula. Ky'okukwata kirala n'okusoma kiki? Eyo Quran work. Yakwata bukwasi naye bye yakwata tamanyi na webiri, tamanyi na kubisoma. Tegerekisi beera omuntu amanyi okwatula harufu ng'olaba. Tegerekisi kye kisinga eddaala mu kusoma ki? Qur'ani. Naam. Mukkirize tukome wano olwaleero biidhinillah, mwebale kujja nakujjumbira ddalasa zino. Nsaba Allah abawe ekisinga obulungi era abafuulire ejjana nga buddiro bwaffe ffenna. Tumwegayirira Allah atukingirize ebibonerezo by'edduniya eno n'akhira, atuwe obulamu obulungi ku nsi ne ku akhira, atukingirize endwadde, atukingirize ab'amaaso amabi, atukingirize ab'ensaalwa. Tusaba Allah atuwe enkomerero ennungi, atugabirire okukola nga tukola ku lulwe, atuwe shahada, atutire ku tawhid. Tumwegayirira Allah subhanahu wa ta'ala ataase baganda baffe abali Palestine, abakuume obulumbaganyi obubakolebwako Abayudaaya. Tumwegayirira Allah subhanahu wa ta'ala akuume emaali yaabwe, akuume abakyala, akuume abaana abato, akuume emisaayi gyabwe era abanyweze, agatte wakati w'emitima gyabwe nga bali bonna ku ddiini Busiraamu. Tukusaba ayi Allah subhanahu wa ta'ala nga bw'otukuŋŋaanyiza mu kifo kino otukuŋŋaanye mu Jannati Firdawsi. Tukwegayirira ayi Allah subhanahu wa ta'ala buli muddu asembedde wano alina ekizibu kye ekyekyama n'olwatu. Tusaba ayi Allah gw'omumanyi w'ebyama n'ebyo ebyekwese, otumalire ensonga zaffe ziri munda zitasobola kwasanguza eri bantu, naye ate gwe ayi Allah tukakasa nti ozimanyi. Ayi Allah yingira mu nsonga zaffe, ayi Allah tusitule mu madaala ku duniya ne ku akhira. Tulongooseze ezzadde lyaffe, tulongooseze abakyala baffe, otulongooseze ensi yaffe, ogatte wakati w'emitima gyaffe ng'Abasiraamu. Otuwe okwagalana nga twagalanira ddala ng'abakkiriza. Otaase emaali y'Obusiraamu ayi Allah. Ayi Allah tuggyirewo fitina eno eriwo ng'otaase emaali ey'Obusiraamu. Ayi Allah tukusaba otuggyirewo fitina eno eri mu umma, otaase emaali y'Obusiraamu ayi Allah. Otukingirize ayi Allah ebikolwa ebibi ebisobola okuvaamu ng'okuyiwa omusaayi, okuttiŋŋana, okusibibwa n'okusonga buli omu munne engalo. Innaka ala kulli shay'in qadir. La hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. La hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Ayi Allah tuyise mu kigezo kino mirembe nga teri yakosebwa wabula ng'emmaali yaffe y'Obusiraamu ekuumiddwa. Innaka ala kulli shay'in qadir. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.